Saba okutuusa okusaasira kwange eri famire y'omugenzi Sam Omala. Tuusa okusaasira kwange eri famire y'omugenzi Sam Omala. Mutabani we juzi yajja mu office yange ne tusaba ne mugamba naye totya, kitaawo takwatirwangako Katonda nsonyi era tamuswalira. Era kitaawo ye musajja abadde atambula ng'ayatula nti mulokole. Emugamba bulwadde bwe bumugonzezza ffenna tujja kuva mu nsiisira eno. Omubiri guno nsiisira busiisira. Tujja kufulumamu. Atamanyi nti omubiri nsiisira. Second Corinthians chapter 5. Ogyesomere kuba weetandikira. Abakolinso ekyokubiri essula 5 etandika ennyonnyola nti emibiri gino nsiisira era zaabika ffe ne tuvaamu ne tugenda twambala ate ogutafa. So ensiisira ya Sam Omala yayabise, omwoyo gwe ne guvaamu ne gugenda okwambala omubiri ate ogutafa. Alindiridde Mukama waffe. So famire eziramu okugigumya nti Sam mu buli ngeri yonna gy'alaze wamanyiddwa. Obanga yali ayagala Katonda nga tannabagwana ku ndiri, ate ng'afunye akaseera akabeera ku ndiri, aluddewo nnyo nga mulwadde Sam Omala. Mu kulwawo nga mulwadde, ekimu ku birungi ebiri mu kulwawo ng'oli mulwadde kwerongoosa. Kyakabenje nnyo okufa accident, kubanga abadde asuubiza okutereeza obulamu ogenda kibwatukira. Naye omuntu ne bw'aba abadde mu byatya bw'afuna akakisa akabeera ku ndiri, obulamu ababuulira bugenda. Wano tuli bagenyi. Era tobeerangaawo n'osala omusango n'oga nti gundi kafe bannanga yali yayitirira obubi. Bw'aba abadde atutta akaseera nga mulwadde, tomanyi bwe yateeseza ne Katonda. Ate Katonda talinga baana b'abantu. Ne bw'oba okoze ebyo ebyenkanawa, omutima gwe ogumenyekera ye saddaaka gy'ayagala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naye si buli omuntu afuna akakisa akalwala. Kyova olina okutambulanga ng'obulamu bwe obuteredde. Olunaku lwajjo nalabye nga batambuza vidiyo nga tulimu basatu. Vidiyo eyo yali ya 2013 mu Vision Night. 2013 mu Vision Night yali mu kisaawe kya Bati Valley. Waali wajjulidde ddala. Omugenzi Felix Kaweesi yasabiraawo ekiro ekyo, ate kati n'omugenzi Sam Omala naye yasabiraawo ekiro ekyo. Twali awo ffenna nga tuli basanyufu, era ne tusula nga tutendereza nga tusinza. Kakati babadde batambuza vidiyo eyo jjo lwonna ku social media nga bataddeko kagambo nti bw'oba olaba vidiyo eyo kiki ky'olowooza. Bw'olaba vidiyo eyo kiki ky'olowooza. Nga ndi wakati mbagenzi bombi, ate nga Sam Omala nali ngenda mumusooka okufa, kubanga nze nagwa mu batemu ne batukuba amasasi agakeleminga obulamu bwa Richard Muwumuza, omwana wange muweereza wa Soprayer, ate omusajja we SFC. Obulamu bwe ne bugenda ku lwange, amasasi agankwata nze teganzita. Kakati singa nali nafa ku olwo, vidiyo ebadde etambula ng'ekakasa nti abo bonna abali omwo bagenzi. Nagirabye, eyagitaddeyo tiyagitaddeyo mu mutima mubi, kisinziira engeri gy'ovuunulamu. Era nange nagitadde ku status yange nenga nti Katonda akyayina by'ayagala nkole. Katonda akyayina by'ayagala. Wakyaliwo emirimu mingi gye nnina okukola. Wakyaliwo emirimu gye nnina okukola. Kubanga abasajja bombi nga betwali baali basajja b'amaanyi. Andrew Felix Kaweesi yali AIGP. Mu kaseera ako ye yali peak ya omugenzi Sam Omala. Era singa baali tebaagala Katonda tebandisuzeewo awo. Naye muno mu nsi tuli bayise. Bw'otulaba mu vidiyo eri olabanga ffenna abalamu. Bali bafudde, nange nalabaganako n'okufa mu maaso ku maaso. Mukama n'agamba no, it's not the time. Singa nali ngendedde awo nali ngenda mu ggulu, kubanga nze ntambula neetegese.
ndeese ekyo okugamba teekateeka obulamu bwo, teekateeka obulamu bwo. Nze nali sifunye kachansi kalwala, kaati Sam Omala gye yalaze twesiganga weewo bwe yali ayogeranga nga mulamu, ate bwe yalwadde kumala ebbanga n'ateekateeka obulamu bwe. Ndabye ennaku nti sijja kusobola kumuziikako, naye famire nja gikyalira. Sijja kusobola muziikako olw'ensonga tuli mu kusaba na kusiiba, tuli mu kisa Mukama kye yaŋŋamba nti tumale okuweebwa amaanyi tulyoke tulumbe ensi eno, tetuna bwe tuwangula abaloggo n'abantu ba mitima mibi ng'omuntu kye bamukola naye n'akulemerako. Ojja muwangula mu linnya lya Yesu, ojja muwangula mu linnya lya Yesu. Nga n'abamuguwa muyamba naye kati ng'ayagala ofe, alaba ba supply, alaba ba customer, alaba buli muntu n'amugamba oyo mubi naye nga guwa mutandikira obulamu. Teweeraliikirira, saagala ommeeme eyo yennyike. Kano olw'ensonga eyo nti nnyina omulimu ogw'oli ogw'owaggulu ennyo eyampita, era eyanviirako okusisinkana abagenzi abo nga bw'otulaba mu kavidiyo, eyanviirako okusisinkana abagenzi abo nkyamuweereza akyandesseewo, bo bagenze nkyaweereza. Kati sijja kusobola kugenda tororo, naye kirungi famire yagigamba nti tuli ba mukwano, era n'omulenzi twogerezeganya, omulenzi gwe yabbulamu amannya ge Samwiri Omala twogerezeganya naye. Ate naye ku mugenzi Andrew Felix Kaweesi matuusa asobola kugenda kuziika era twali mu kisiibo. Mugenzi Andrew Felix Kaweesi naye saasobola muziika nga bwe tuli mu vidiyo eyo. Kati ate n'omugenzi Sam Omala sigenda kusobola muziika, naye ekikulu si kuziika, ekikulu emyoyo gyabwe gye giraga. Tobeeranga kuno n'ogaana okulokoka, abamu ekibaganya okulokoka kuziika kwokka. Oli agamba nandirokose naye abalokole bano tebamanyi kuziika, nandirokose naye abalokole bano si baziisi. Kati ani alisabira omulambo gwange? Omulambo gwe tegwetaagayo ssaala neki? Essaala ozeetaaga kati ng'okyali mulamu. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'awaggulu, zikubira waggulu zinoge. Omulambo gwe tegwetaagayo ssaala n'emu. Bw'oba owakanya kye ŋŋamba mbulirayo omulambo gwe baasabira, essaala neekola olaba nga gwina kye gukozeeyo ekirala. Teri eno ensi kubonaabona kwereere, abeera agivuddemu ne bw'okola otya ne bwe weeyambula tadda. Era teweeraliikiriranga nti ate oliziikibwa otya, lokoka. Toteekateeka maziika go, teekateekera obulamu obutaggwaawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Toteekateeka maziika go, teekerateekera obulamu obutaggwaawo. So I send my condolences and I've sent my message. I will visit the family and we shall stay with the family. As long as we live, we shall do what we have to do with the families. Alese abaana, alese abantu bangi. N'ekirungi yakola paati ye. Ekisinga obukulu, Sam Omala teyeegaanako Katonda. Kikulu b'abantu gye bali bangi ab'ebitibwa nga bakkiriza Katonda, naye nga bagamba naye bwe nnaamwogera mu public banandaba batya. Hello? Abantu gye bali bangi ab'ebitibwa nga bakkiriza Katonda, nga n'aba basemberedde bakimanyi nti balokole, naye kyatasobola kukola kwe kwata akazinda aladde mu lwatu agambe nti bannange nno nze ndi mulokole, nze nalokoka. Bayibuli egamba nti abagenda muli okuzikirira bangi nnyo, naye ekkuba erigenda mu ggulu funda. Kati oli agenda n'abalamu naga nti abo bonna abangi bandabe ng'omusiru, the whole me. Era oluva mu kwogera nti oli mulokole, amasimu g'abeeyita abagezi mikwano gyo nga bakkubira. And you, even you mean you are saved? Oh, we are disappointed. Mulibere disappointed mugende mu geyeena yammwe.